omuntu yasooka okufuuwa Gravity sente ennyingi Gravity n'awulira nga alina sente yali Sweet Kid yamufuuwa emitwalo egi ebiri. Gravity yafuluma mu bbaala yakuba kapera ka rap yafuluma mu bbaala n'agenda agulya bakyali bonna ekikomando wansi awe naakulabye bonna Gravity yajja mu kipale ng'ekipale kiba kiteme bwe kiti soko ntwala mpola bamufuuwa emitwalo ebiri bamufuuwa emitwalo ebiri yonna ekikomando bakyali be bonna abaawuya bagulira kubanga sente zaali empitirivu emitwalo ebiri egali yonna nagikulira ekikomando nze nga sime Gravity nga gira mutangira ng'afubutuka awo naakulabye mu kiwuunya wansi eyo kati bw'obanga gwe Eddy Kenzo ng'olina erinnya imagine nti Eddy Kenzo bw'okeera ku makya n'ogamba nti oluguudo lwa Salama Road oba oluguudo lwa Busabala oba oluguudo lwa Ntebe Road oba oluguudo lwa Busega oba Nateete banaye oluguudo lususse lubi bakuwuliriza nnyo bw'opostinga ku peegi zo okusinga maama Naako wakaduuka kuba ye talina na following talina wadde abantu 10 abamugoloberera ne Facebook tagiina ne WhatsApp tagiina naye gwe bw'oyogera oba omuyambye kuba ye bambi bamutema omusolo bamutema ki kati gwe si kuba gavumenti naye oba oyina okujjukiza gavumenti kubanga naye yina ebyokola bingi yasooka yayimba agamba practical alimba ndi practical alimba tactical alimba okitegeera nze ne mugamba gwe mu nsi z'otambudde eriwa gy'osanze ng'efaanana Uganda mu nsi gy'ogenzeeyo ndaga gy'ogenze n'osanga ebingi nawandiika obuyimba nga abamu tebamanyi nawandiika obuyimba onumya nnyo enjala mwana guna ndwaza lusa akashiba n'empandiika akayimba akalala bulijjo bulidde wanga nkulinda linda zena nembuguma munda empandiika akayimba sirana bulwa nsonga ya mwami wange n'olava kazannyo buzannyo okitegeera n'empandiika omukwano gwantama kati mpulira biwulire like a sister nina Rose ne Serena Butter obuyimba bungi by the way nze empandiika obuyimba bungi oba bakyali abalaba upcoming bangi banja bayimbi mukyabawulya ba record era butina mwandikiddeko obuyimba SMX representing straight out SMX media ne wayo kubera ngamba nonyeza abantu abakabi ba celebrities abakabi abayimbi abakabi ne tuberanga waliwo ensonga je tuba tulina okuberanga tukwasaganya mbajjayo bonna gye babeera esobola okuberanga ensonga eyo tugikkaanya je vuddeka wiki ngemu actually paka nakati waliwo akayimba kakyali mu kuberanga ka trending ku social media platforms ezenjawulo akayimba ko nga kakwasaganya ku mukulu Eddy Kenzo yakayimba ka practical Eddy Kenzo yavayo nakola open verse eno yajiwayo nga kutumbula bitone omwana nga kuwadde chorus yebera verse no zajita open verse yajikola yayimba chorus yayimba chorus ye yayimbanga chorus nateka open verse omuntu yena ali osobola oteka mu lines of ulira mu osobola okuberanga zituula mu bulungi ne mubona bonna abakuba practical challenge eyo omuvubuka ono anengeri ateyeje yakitwistingamu nekitabukira nyini kukitandika nenebuuza Eddy Kenzo yakola ki onampala naki ne Eddy Kenzo lutalo lupyo luliwo gwe ne Eddy Kenzo ki exactly ekyaliwo gwe wakati ne Eddy Kenzo tewali mpalana yonna tewali kuyisibwa bubi tewali kulowoleza ku muntu yenna naye just lwakuba nti Eddy Kenzo bwe yata open verse yakola bulungi by the way bwe yagiteera bayimbi naye teyasalawo teyagamba nti tuyimbe ku kino oba ku kino wabula yatuwa n'agamba nti buli muntu ayimbe kyayagala era buli omu yalaba video eyo yakola bukozi bwati kati nga omuntu ayina ati oba obwongo nze nalaba nga abantu bangi bayimba nnyo ku mukwano kuba ye main ye yali ku mukwano yalowooza nnyo ku mukwano abaana ne bayimba omukwano ne bayimba bulungi abayimba omukwano neze bwe natunuulira ennyo ng'omukwano ogwo tosobola beera na mukwano ng'enjala ekuluma tosobola beera na mukwano nga wooyita enguudo zirimu ebinnya ogwa mu binnya tosobola sanga muntu nga bamutomedde amagulu olw'ekinnya ekitegeera tosobola kutwala muntu wo mu ddwaliro nga teri ddagala abakyala bazaala ng'oli mu mukwano gubaawo ddala kati nze nensalawo nenga makankyawulemukko katono kale mbeeremukko n'okuwabula oba n'okubuulirira oba n'okumujjukiza
nti omukwano weegulire waliwo kkola ebiki ebirala ebyetaaga okwogerwako. Abatulawo manyi ffe tutandikira mu speed kubanga YouTube channel yaffe kintu kyaffe tewali atuwa amateeka gaffe sooka obeeyanjulira abantu. Nze bampita Frank Lyon the writer, ndi musajja muyimbi ate ndi musajja muwandiisi wa nnyimba. Yensonga lwaki gwe line zo zaagenda nzikubira ddala omukulu Eddy Kenzo ennyini kubeera ng'ateekawo oluyimba ate n'osayidinga ne principal kubanga kati okusinza ku lutalo oluliwo oba omuntu awuliriza akayimbako alabira ddala ng'osayidinza ne principal Bwiino osobola osabula Eddy Kenzo engeri ate Eddy Kenzo gy'atakwatagana nnyo na principal bintu. Kati nekyewuunyisa bwe nali ndowooza ku ky'okuyimba saalowoozaako ku principal saalowoozaako ku Eddy Kenzo. Wabula nze nayimba ekyo kyendaba ekindi ku mutima. Nalowooza nnyo ku ekyo kyendaba abantu kye balimu eno. Omanyi ffe abayimbi Katonda bw'akuwa eddoboozi sometimes aba takuwadde eddoboozi eryo likuyambe nga ggwe wekka oba ne famire yo. Aba akuwadde eddoboozi n'amaanyi ne ssente n'erinnya obikozese mu kuyamba abalala abatalina ssente abatalina linnya abatalina ddoboozi abatalina maanyi. Nti kati wobanga gwe Eddy Kenzo ng'oyina erinnya imagine nti Eddy Kenzo bw'okeera ku makya n'ogamba nti oluguudo lwa Salama Road oba oluguudo lwa Busabala oba oluguudo lwa Ntebe Road oba oluguudo lwa Busega oba Nateete banaye oluguudo lususse lubi bakuwuliriza nnyo bw'opositinga ku peegi zo okusinga maama Naako wakaduuka kuba ye talina na following talina wadde abantu 10 abamugoloberera ne Facebook tagiina ne WhatsApp tagiina naye gwe bw'oyogera oba omuyambye kuba ye bambi bamutema omusolo bamutema ki kati gwe si kuba gavumenti naye oba oyina okujjukiza gavumenti kubanga naye yina ebyokola bingi naye bw'ogijjukiza egamba mpozi wali oluguudo lw'Nateete banaye tubadde tukyali ku Northern Bypass naye ate luno luba lutta abantu atudduke tusooke tukole biki tusooke luli. Kala yonna okusinza ku nnyonnyola gy'onnyonnyola olinga eyali ajjukiza gavumenti sina Eddy Kenzo yeka. Nze okusinziira ku message yange of course bonna nsobola bajjukiza nti ne gavumenti yennyini weeri ne gavumenti nayo eba busy. Kiringako mbeera ne chairman ku kyalo ekyalo kyonna tasobola kitambula n'akimalayo olunaku lumu tasobola. Waliwo waba wabomosa omugga omwala oba ekigoma kyagudde nga tamanyi naye bw'omujjukiza kuba oba oyitaayitawo chairman eno kalaba kagga kawali munaye ekintu kyabomose oba oyambye ekyalo n'omujjukiza era agamba kandabe abamperekerako tugendeyo ku Lwokuna tulabe. Emabega kaawo nalaba Shiba yapositinga kaawo n'agamba bannaye abawumeme muntamize wange negoloza bawumema abaweze wiki nera bamukwasaganya kati balamu omuntu ali mu mayiro 2 atasobola postinga bawumeme ne balaba kati sasa ne Bebeku naye data Airtel bamutwalira data naye n'akaaba naye nga Bebeku kati bameka be batwalira data kati ebiseera ebisinga Katonda bw'akuwa eddoboozi osobola oddikozesa okujjukiza abo bekikwatako n'okuyamba bano abatalina maanyi. Okitegeera kye nalingezaako nze siwalanako Eddy Kenzo. By the way nze hasola mu music industry nkulidde mu music industry nkuze ndi muyimbi muyinza okugamba naye nga tubadde tetukumanyi it's okay osobola kuba tomumanyi naye time yonna oba osobola okumanya nti Eddy Kenzo ebbanga lyayimbidde n'amaanyi gaafunye abantu bano be bagamuwadde. Kati abantu abo gwe baba bakuwadde amaanyi ago bakuwagidde ebbanga gwe bawadde ki baba kuwadde ssente n'obwagazi naye gwe tosobola kubawa kinoomu kati gwe kyolina okubayamba kye kino tibana yine mulimba nnyo nammwe amafuta ne mugongeza bwe mutyo kale mutusalireko wakiri tebaagala ssente kinene nnyo omuwagizi tolina kyogenda muddi za ssente oyo omuwagizi wo kati Kenzo bamwagidde embaale eggulu Arua Mbalala Eddy Kenzo road yagiyita atya Eddy Kenzo road to Eddy Kenzo festival n'atalaga ensi yonna bano Uganda bonna bali ebweru bamuwagidde asobola baddiza negoloza ayina baddizisa wano mu kino Katonda kye yamuwa nti nze Eddy Kenzo nti kati banaye kambayambe ku kino ekibanyigiriza naye bw'obavaamu gwe n'osirika nga buli ssaawa oyimba practical nze ndi w'amaanyi mu omukwano buli omu aguyina n'aliyala ayina omukwano naye yasuze enjala time etuuka n'afunamu ku mukwano kuba muntu kya butonde naye muyambeko ku kiri
okusinziira kunze mwe nasooka ofunira information eyo nalowooza oba oguddewo utawuna Eddy Kenzo naye ng'egyo nnyonnyolamu si utawuna Eddy Kenzo si utawuna government. Yes, abantu bangi bakoleyo open verse ne bakola verse yo emu kikatwa dakika nga emu oba ne seconds nga zizo gwakuba verse yasooka n'olyanga tekumalidde n'okuba n'eyokubiri. By the way nali wakola verse emu ngera wekyali ne abantu oba bafani abakinyumirwa batuka ne bangamba tuyambe otuwe verse eyokubiri. Memba wayo verse eyokubiri twava kweri yegamba alimba Kenzo alimba kuba yasooka yayimba agamba practical alimba ndi practical alimba tactical alimba. Okitegeera nze ne mugamba gwe munsi otambudde eri wajosanze ng'efaanana Uganda munsi z'ogenzeeyo ndaga gy'ogenze n'osanga ebinnya ebitone bye mulina mwali bikozesezza okuzimba eggwanga naye emirulu gye mulina iye nakaye yafazaala eddagala nga tewali yafazaala mu makomereri y'abaana naye gwe tolaba oli ku kyapaana practical alimba. Okitegeera nze yali fasi nawe kenyini nga wogiwulidde osobola okurelatinga ku mboozi gye tubadde tunyumyamu n'omukulu ono soko tuwe yabadde verse eyokubiri. Kati verse eyokubiri nga womanyi ebiyitaayita biki omanyi nze mpulira kati mu verse eyokubiri abantu abamu abatantegeera mu verse yasooka mu verse eyokubiri abatantegeera bo balowooza nti nwanisa Kenzo ne Federation Eddy Kenzo muntu mwangu wakutuukirira oyogera naye kisobola nze saanoonyako kuba Federation era Federation nange kenyini wano nkyebuuza ndi mu kwebuuza Federation yene etuyambira wa nga ba artist. Okitegeera kyova olaba nagamba nti abatuuze bagamba Federation kawan sinze nenze mbiwulira kubanga obiraba fena tuli ku internet abantu babyogera nti ebyo bikola kino tebiri makulu kite kati nze nakola verse yange egamba abatuuze bagamba Federation kawan mbwereyo tewali pulani nebyemukola amajani babazoleya kale siganye mwekkusana yefe njala beruma ene emitima gitubuguma abatuuze bakolima mbwe ebibbe tebikusa luli balumu omubisesema Uganda sirijigana wadde kaluba nnyo sirijigana nsi yange. Okitegeera nti gundi yagenda ku kyeyo naye alikomawo eno nsi ye naye verse eyo bantu bansaba nti tuleeteyo verse eyokubiri era nensawo nengamba kandeete verse eyo sofa waliwo omuntu yali akutuukiridde kubanga ku timu Eddy Kenzo n'agezaako gamba oba kino na kino nakina akayimba twako bantuukiridde bangi abambazize mu inbox yange ne bagamba gwe ssebo va ku kyali waffe ebiki ne bagala kyali wa mwana mukoze eki ne bagamba gwe kati Kenzo gwosaba mbuno simanya enguudo gwogamba ebyenguudo president omuntu okuyamba ku ggwanga tekyetaaga kuba president tasobola kumanya eggwanga lyonna tamanyi president tasobola kumanya kyalo kyo wazaalibwa bwe kifaanana abaako n'abatume kati abatume be babamu bammemba ba parliament ba chairman baani abatume abasembayo abantu be batamanyi bebo Katonda be yawa erinnya abatali balonde kubanga ye wayogera ne chairman ajjawulira ne MP ajjawulira agambe kati kamba nnyonnyole kino ensonga lwaki abayimbi abantu abali mu politics bewandiise nga bakansala abamemba ba parliament ba president bani ensonga lwaki sometimes baita ba musician babayambeko mu campaign olowooza lwaki banene balina amaanyi mangi babayita lwansonga ba artist mulina amaanyi tulina amaanyi nti omuyimbi osobola okubeera ne faani wo akuwagira obulamu bwe bwonna n'okkaaba n'akaaba asobola waliwo bafaani abafa ku lw'aba artist baabwe kituufu ekyo bangi nnyo waliwo abantu amakanga gakyawagana lw'aba artist ng'oli yayagala artist waliwo abantu abalokoka ku lw'abayimbi ba gospel oli nagamba nze ndokoserwa yogga ebintu bya nnyimbira kati sometimes ba artist bamaanyi n'okusinga ba politician kubanga artist ayimba embalala eggulu aluwa kyokka ate memba wa parliament ayinza okuba akoma wakiso
Eriyo tewamukwata kwali omulala. Okitegedde wali omulala afugayo. Naye omuyimbi ayimba eggulu n'ayimba aluwa ate nga ye buli gyagenze bamusasula okumulaba omutwalo ate member parliament bamulabira bwerere. Abantu abamu babawana ssente okujjaawo wagenda obeera member parliament. Mpa amafuta kati kitegeeza omuyimbi wa maanyi okusinga member parliament oba minister. Frank Lion. Omaina akaseera ke tugenda mu awo kazibuzibu. Tugenda mu nsonga za kulonda. Okusinziira ku njiri gy'okubye ndaba twandira Frank Lion nga yeesimbyewo ku bwero si wanu oba. Vabo stand sina kulumirirwa abantu. Frank Lion tomusuubira kwesimbawo. Frank Lion tagenda kwesimbawo. Wabula Frank Lion asobola okuwabula kubeesimbawo. Sigenda kwasanga bino. Frank Lion osobola omufuna n'akuwabula. Nti ogenda kwesimba wane wantu naye wantu wogenda okwesimba wali obakoledde ki okitegeera abantu bogenda okwesimbako babadde nawe ebbanga ki ogenda bawa vision ki kuba kati vision z'abantu abantu abamu bavugwamu n'essuubi nti abantu babalimbidde ebbanga omuntu ave n'agamba nze ngenda bakolera kino nze ngenda bakolera kino naye ogenda bakakasa ki ekisinga ku kyabali ababalimbidde emyaka 10 kyanjawulo ki kyolina nze ndi muwandiisi wa nnyimba blood tugenda mu politics. Ndi muwandiisi wa nnyimba kitegeeza mba ndi muwandiisi wa nnyimba nsoyiye ekintu n'enkitondawo. Omuntu n'akyagala nsobola n'okutondawo nsobola okuwa amagezi era agatondawo ekintu ekirala abantu abo boyagala bakulonda era ne bakyagala. Creativity eyo. Okitegeera nze mpandiika ennyimba nnyingi nawandiika obuyimba nga abamu tebamanyi. Nawandiika obuyimba onumya nnyo enjala mwana guna ndwaza lusa akashiba nempandika akayimba akalala bulijjo bulidde wanga nkulinda linda 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 zenane mbuguma munda nempandika akayimba sirana bulwa nsonga ya mwami wange nolavu kazannyo buzannyo okitegeera nempandika omukwano gwantama kati mpulira biwulire like a sister nina Rose ne Serena Butter obuyimba bungi by the way nze mpandika obuyimba bungi oba bakyali abalaba upcoming bangi abayimbi mukyabawulya ba record era butina mbawandikiddeko obuyimba bakyali bange nezange nembawandikira akayimba kange baali bakayita baby ngena kucheyo togenda kucheyo ngenda kucheyo togenda nakucheyo kangende kucheyo bibyo bintamye nnyo yo bogenda kucheya makogaleka bogenda kucheyo lavojiwa bogenda kucheya bano baleka mazigo gayiwa kakati olagawa nempandika abampalana mu gwensimbu sibagala mumere mbalabe sibagala ladwe bakube mufenga muuzuma mumere birogologo mujja wange ogwensimbu sikwagala omere mbalabe aladwe kukuba ofenga uuzuma omere birogologo obuyimba bungi by the way ndi creativity ndi songwriter era obanga oliengo yakuwandikira akayimba Frank Lion, so twogedde ku kati nnyo ku nsonga za federation ne UMA. Oli in any of those parties? Omanyi nze ndi musajja omuntu eyetegereza. Nina kubeera wanjawulo. Ba artist bangi musobola okunyigira mba mwagadde naye nze ndi wanjawulo blood. Nze so luteekawo ekkubo. Sebo n'entandika okutambula nga simanyi likomawa. Nze siyingira kkoba lyesinaba kubuuza likomawa. 13 billion tezikusubu. Nze siyingira kkubo kino nkiddamu. Siyingira kkubo lyesitegedde likomawa. Newelibaamu ssente. Olina okumbuulira ekkubo eryo. Gwokimanyi abantu kati bw'okwata ssente enkya nga zigenda kunonesa. Kituufu tubalabyeko bezironeseza. Bw'okwata ssente ng'enkya zigenda kuwonona obulamu bwo obukyalina obulamu bwo bw'emyaka n'emyaka ebbanga lyonna. Ekyo kibuuza big eye. Sigenda kwata kkubo nkiddamu. Nyinza okuba temumanyi oba mugeraga muno upcoming yepanka ki muliye mwine ennyimba zammwe mwine albums and albums ate abayimbi abamu mbabanja muliyo mbabanja muliyo mu federation mbabanja ebintu byange abamu abawandiikira ennyimba mbalabeyo mwefulambu simanyi mugira copyright biki ne copyright mweka nnyini temunagikola ku bantu abamu bemukolaganye nabo naye mbabanja blood siyingira kkubo lyesinamanya gye likoma newe liba linyirira litya
kubanga nze mbadde mu haso ebbanga lyonna blood mbadde mu haso federation bw'enaaba yakali ng'eyina ekkubo eggolokofu lyendaba kati nze ekkubo lyenjagala liirino anko njagala ekkubo lyogenda okunzigulira nga n'omwana wange ajja omuto n'omuzzukulu aliyitamu n'atuuka gy'alaga. Ensonga ya copyright gye bagezaako okubeera nga balwanirira. Ensonga ya copyright gye balwanirira njagala ekkubo lye mundaga nga n'omuzzukulu lijja muyamba n'omwana saagala kkubo ligenda yamba nze kansaala kwekusanze. Kweko 13 billion kiggwera. Nze tompa 13 billion egenda koma enkya ng'omwana wange agenda otandika okuyimba enkya oba omwana wo oba waawo oba weggomba oba waawa nga tegenda muyamba. Kitegeeza mba muliddemu olukwe njagala tuggulewo ekintu ekigenda oyamba n'omuzzukulu. Ekiribeerawo ebbanga lyonna nga kiritwala industry mu maaso. Federation wevayo ne streamlining oba nevayo no information engolokofu oba empapula bulungi nyoba copyright nga bagisayinize bulungi osobola obeegattako. Bwevaayo ng'eri mu kkubo ttuufu ne tugiraba ng'eri mu kkubo ttuufu nendaba ne ba artist kubanza nyina ba artist beezikiriza muti bano artist balina amagezi sigenda boogera ne bazenga boogera ebigambo abansingako okutegeera nsigenda kwefuula ategeere nnyo kuba saasoma nnyo ne waliwo abansingako ssoma ennyo bendabirako nondaba ono gaayo olaba ono ayogedde bw'ati nandagako nambikkulira n'okusinza watambudde sikwongera nga ng'olwedde ye tannakikkiririzaamu nga kugamba tukole kino ne kino nga gwolaga ate olina obwangu bwo supiidi. Oda nno sinnakutegeera era tonantegeera togala kuntegeera naye ekikulu kya byonna federation sijinaako buzibu era sijikuba era nkimanyi abayimbi bangi banyiigidde eyo bo balabanga abalemesa naye abantu balowooza nnyo ku mmere ya leero banyiigidde waliwo bakyali ba Gravity awo bakyali ba Kenzo awo biki kati newe munaba munteeze ne munkuba mwine eggaali zammwe gye ziri eggaali zammwe zikuba abantu nze sirina ggaali nze ndi wa piki misinde mugenda okugira eggaali nze nga siriiwo nze ndi wa piki mumberere eggaali zammwe nze ndi wa piki ndi bwogu era bw'oba muba mujja okunkuba temujja na ggaali zammwe ez'abantu 10 andi omu onsobola tospeninga sente kusasula baana beekatwe kubaawa ajangu wekka nze ojja kunsanga oba tonsanze nyakuba ninnya epiki ndi wakapiki. Frank Lion obudde bwotuwadde bwebo naye njaga sooka kati twogere ku music kyekipya kye oli mu kubeera ng'ofumba omuyimbi tabeeraawo nakadiko agenda otuwa akaliko ng'oledde waliyo 8 mu fumba ya nyina obuyimba bwange bunnyo ku YouTube kati nga nyina sooka ogende ku YouTube Frank Lion UG ojja labako akayimba ke bayita ngenda ku kyeyo ojja kulabayo ke bayita sikwagala bampalana mu gwensimbu ojja kulabayo kigaali kya mukwano ojja kulabayo obuyimba bungi nyo wali akayimba kange akapya bakayita obinkoze simanyi nze simanyi na kyewankola buli wenkuloozaako ebipale bitumbeera wasala amagezi weetega yeeyi gwe mami mutima wankuba ayitawo nkikutuuseeko omubiri tegukwetamwa ye gwe yanemye okwebaga njagala ombeere kumpi wano nga buli kyoyo yankikuweera wano abalungi bangi kuno naye gwe wosalako mbalaba nga birebe beibe yanguwa bambi ndabe emboga ngikwateko togana kikyolumya era ndi wano nkwesunze njagala nkuwe ku byofumbye sinza yagala ebyonoonese kempuliddemu emboga naava kempuliddemu ensonga mainly ibadde enkumpisiza waneno kola clarification ku nsonga ya Eddy Kenzo naddala ya Eddy Kenzo kubanga abantu abamu bakitwala mu perspective nti waliwo ensonga oba empalano oba olutalo olw'amaanyi between you ne Eddy Kenzo ogezaako okubeera ng'okirambulula bulungi nnyo ensonga ya federation ogyogeddeko ekisemberayo ddala ekisinza okubeera nga kikola amawulire RIP muganda waffe Baby Deo wali omitinzeeko oba obiwulidde Baby Deo oyo mbadde simu meetingangako ne Baby Deo namusangakoko nali ntandika music badde nali nakataka limba kayimba itateba kulimba Baby Deo namusangako e Kampala ku shemu naye Baby Deo oyo we namusanga waliwo abayimbi ba dancehall bangi yali bbaala kati we namusanga waliwo ba dancehall bokka kati ate ye namusanga wa kadongo kamu kati Baby Deo yayimba kadongo kamu luyimba lwalimu bino simanyi omwana yekweka Oliver yanimba ntalina musajja namusanga ngaluyimba bwati kyokka ate yali wakano wamu naye ate yasookera mu Firebase Baby Deo oyo Baby Deo yaliko mu Firebase edda
kati newunya nnyo omusajja owakadongo kamu musanga mba dansol ate n'akuba n'akakasa nga yaliwo buwogu namwewunya nnyo kati bebidde okuva olwo saddamu mulaba kati wayitawo emyaka n'emyaka twali tugendeze Masaka eyo nsanga akamotoka bwe twali tugenda okusuka ku hotel nga waliwo akamotoka kaliko bebiddeewo Kawanga ayogera nengamba yono muyimbi kyono wa uyani oba kwaliko Kawanga ayogera ne bangamba oyo bebidde oli yayimba kali akayimba Oliver yanimba ne mugamba yafuna ddane sente ezigule emmotoka ne bangamba oyo akuba ebyalo ye kabaka oyo bebidde abadde ko ngaafuga ebyalo bambi rest in peace bebidde abadde muyimbi muyiya nnyo mu industry ya Uganda abadde anyumisiza omanyi Kampala wano waliwo obuzibu abantu bo balowooza mbu Kampala okko omuntu wayino yimbi mbu omuntu watakuulya ku radio ye Kampala mbu toli muyimbi osanga omuyimbi ng'akuba bawire mukabe basanga mu kyalo nga bakuba nzoje nasangako wire mukabe nga basanga asinga David Lutale erinnya nga wire mukabe yasose ku kipande David Lutale ali wano bwati naseka gwe tomanyi nenga abakuba nawo kamize ekya kati abayimbi by the way osanga mu nsi ezakulakulana osanga omuyimbi wa esigaba masaza mu America eyo masaza ng'omuntu omuyimbi w'eggomba mugagga naye ali yayimbireyo mugagga okusala okujjeno mwino ba mu muwadde sente nyingi omuyimbi wa Arua ngeyo kawa mu mala tamala gasalasala kujjeno kitegere kati endongo abantu banetu ekulakulana naye biru ekirungi egenze ekyo bingi byenje okubuulira blood obudde tewali nenja kubula ebintu bingi akasembayo mukulu gravity ngagenda akwata lole ne cement bbiri ngagenda wa principal nga abanja dwali nga naye obadde ogezaako banja edikeza atisa ayogere gwe tombanjiza ddwaliro oba kukola omugambye atisa ayogere ono ye gravity ayagala ddwaliro ado gravity oyo kati kansoke nkulya katono ku story ya gravity oyo mumanyi bulungi nga bwe naga nti nze nkulidde mu music gravity namulako nga upcoming nze ndidde nga ne mu bbala bangobamu gravity namusanga enaakulabye bala bagiyita password wabangawo night ya sweet kid omuntu yasooka okufuuwa gravity sente ennyingi gravity n'awulira nga alina sente yali sweet kid yamufuuwa emitwalo egi ebiri gravity yafuluma mu bbaala yakuba kapera ka rap yafuluma mu bbaala n'agenda agulya bakyali bonna ekikomando wansi awo enaakulabye bonna gravity yajja mu kipale ng'ekipale kiba kiteme bwe kiti soko ntwala mpola bamufuuwa emitwalo ebiri bamufuuwa emitwalo ebiri bakyali be bonna abaawuya bagulira kubanga sente zaali empitirivu emitwalo ebiri egali yonna nagikulira ekikomandu nze nga simanyi gravity nga gira mutangira ng'afubutuka awo naakulabye mu kiwuunya wansi eyo kati Katonda ajja akyusa obulamu bw'abantu era waliwo omufani fani we yaze n'agamba kati gwe gravity ne mugamba gwe simanyi obuukira ba Kenzo kati gwa Kenzo obuukira biki ne wesi bakwe onoonya linnya ne mugamba gwe tomanyi kyoyogerako benoonyako erinnya already nabo erinnya balijja ku bantu Kenzo erinnya lijja yete yatandikira ku Mick Wine teyava mu Firebase teyakola kayimba ne Mick Wine ne kakwata yanimba tekakwata gravity okujja ku chat yayitira mu kayimba ka kafeero yete yalipira teyalipira ati wa yaliwe omuntu ze sisobola sebo kulipira miti naye siripira buli omuntu nsobola kulipira nga ndabo ina kyokoze ekitali kituufu enjawulo gye nnina kati gravity byakola era ayina ensonga ndowooza lwaki abikola kuba kati nze Franka tosobola kuŋŋamba mbu oluguudo lwa wano luno lufu mbw ate noonya SMX nga chairman waali kati nkugamba nti ambu SMX mwana laba oluli oluguudo mugire SMX namwe mukole enguudo nange si buvunaanyizibwa gwe kiwali okirabyeko kati sometimes ebiseera bisinga omuntu oba oyogera ebintu bagravity bayinza okuba osanga bo balina mission zaabwe bayisala mwogerako nnyo kuba gravity mubanja n'omwe yabbako oluyimba lwange bino mbyogera mu kamera naye sigenda gendayo nnyo namuwuliza ku luyimba lwange tasobola kubanga abijjukira n'ayozaamu naye sigenda gendayo nnyo naye ekikulu kya byonna okubeera mu line n'okuwa respect abantu abakubeereddewo ebbanga kintu kikulu tebula nabayimbidde n'akayimba kali akaga nti mujja kuwulira obulumi bw'abantu emutakakkana okitegeera sebo bakulu bange mbatumiddeko jambo bino owuliriza abantu abo boolaba be bakuwagidde ebbanga tobazoleyanga obugambo kwokuwulidde ate bwe mbalabala kugaggawalidde
bano ne kibanyiziza kwe kuzoleye nnyo bulumi bw'abatuuze wemisi gwe watandika obuzibu nga tukulaba n'otukubamu enkokola nga tukulaba n'okulukusa obuziga nga tukulaba ate wekubiddeko saidi ffe tukulaba mujja kuwulira bigambo by'abantu we mutakakana ate mugenda kwejjusa bwe mutasala esupidi mugenda kwegoga bigambo bingi mwe muleetedde ensopaala mwe muleetedde ensoyomba gye kali akayimba wakafulumiza ddi ako kubanga ndaka kwataganira dane story tuli mu kubeera tugenda ku YouTube channel yane ku TikTok bakaita mujja kiwulira abantu baliwe kavuddeeko kano ke kazikira kano kakubya ate nnyo abantu soko babulire social media platforms zo ando zo zonna zo ko sabandi yagadde TikTok Franklin 256 TikTok YouTube Franklin UG Facebook Franklin the writer oyaka kuandikira music jangu namba ya nswano juko wano 07 075 13 3 075 ekirala ekya business omuntu agambye omuvubuka oyo ayimbye bulungi nnyo yandiyagadde okubuukinga kuwa naye bivulu kastofu neyo namba namba kyekimu twagala mutuwagire tulina art mungi music mungi gwe tusobola okubawa otusobola bawandikira mungi Doza wetu tusobodde okubeera nga tukimaliza ne Frank Lion kasite ensonga enkulu asobodde okubeera nga agigusa gye mbadde njagala abeere nga agusa wano ko Samex Media wetu tukikola tutambula ne banaffe abasuuta photography tutambula ne Edwin Paul production house yange ne tutambula n'abasumu labo products bajja sobola bulungi okubeera nga bakusootinga mu nsonga yonna tutambula n'abalegit shots bagenda kwatira omukolo mbaga kwanjula video kyonna ekyetaagisa videography abalegit shots bajja sobola bulungi okubeera nga bakimaliza kwa kukubiko enamba y'essimu ebisigadde obibalekere SMS